Sisiga na kaido na mwabalira namunyaga kekisangu mwali maiti n'obusiibwe bwebambi n'agenda nabwo nakulukuta ekigumya tebyesente yatuukira wali ekasuli ewadde zerogi nakasuulako omuwala aleese effiire nakiyingiza ekisawu mwali maiti mulungi n'ayita samalya gyamwanirize biyamma mingunye ekisawu tebyesente leka nsumulula olabeko nfuuse birojje n'omutini wali awo abikola maaso balinda byabugagga ono byaleesaawo kyababuukako abange ekyali kibinyo yakusumulula ekisawo balaba maiti mulaba omunyazi watuuse ngamba abange babula abasajja bannange ekyava mulungi Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 079 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Mumbuleni byanga bine bikomeza ensi kyava ku muntu omulungi n'endimanya nti kizitudde yeemazakazi yembatendere omunyaze yali ewaffe yabba maiti erinnya lya kayimba kano lyava mulungi kayindo gyereka omukazi anoonya ssente gyagalamira omukazi yembatendere katonda we yatonda nze yanvako yenaseru balisinga biseera namusumulayo olusajja muwera olwakabina kakanene kamusikiriza n'olubeere lwa samali n'amalala olwamugangako samali yasooka gaana kakojo k'abakazi baakasomako neyetematema kitawa gyamusikirize kumbe yakkiriza dda alinda mulaba kayino naddira ensimbi n'abasamali tayagana mwana wa taata n'amukkiriza kakolali yekwano lyali sajja logiye yali akabaga k'entenda kati babawawa lyebbalume ey'obusuze gwe kayino n'abawakasi beekubye logi olw'edduyaduya nayire yaleeta fuulo samali nasaba walajo n'amutamiza olwamugongako bw'ati n'akyamuka ennyo n'enkokawo n'agisabe n'amuweeza baali bakyali mu kkwana ery'ekingamivu ne babaleetera bbiiru ebanja kayindo olw'edduyaduya nayire gyali mitwalo tukino n'ewalagi gyali mitwalo kayindo kujjayo ekisawo mwajja ssente babanyazi bannange bamupye dda yatukira wakajita wabuuza mukyala ensimbi zennatunde tezenkana mayi nandi abakwasi b'omusolo bankutte dda nembalekera eggaali ntwala essente omukyala yaddamu bw'ati zaggwawo dda yuzi mazzi omwengo obuuza gigyate wayino nasirikirira nayita mungu olinda mutaka nkulaga ekiddirira nti
bulijjo yali omubbi muzeeyi kayindo yajjukirayo ddiira ereeta ssente kyabasuubuza abakazi balina ssente baziteeka mu bisawo erigoba ddiira bwanyojja genda mu paaka genza kuyaaya newesoolayo omukazi atwala maiti ensonga ya siringi eno yaleeta ttapu omulambo gw'omuto omuwere gwamulemerera kono naddira ekisawo n'agussa omwogo n'akungujja bw'atujja mu paaka n'asisinkana kayindo n'amwambalira n'amunyagako ekisawo mwali maiti n'obusimbe bw'ebambi n'agenda nabwo n'akulukuta ekikumi ateebye ssente yatuukira wali ekasubi ewandezerogi n'akasuulako omuwala aleese effiire nakiyingiza ekisawo mwali maiti mulungi n'ayita samalya gyamwanirize ndiyamma mimunye ekisawo nteebye ssente leka sumulula olabeko nfuuse birojje ate omutindi wali awo abikkola maaso balinda byabugagga ono byaleesaawo kyababuukako abange ekyali kibinjo yakusumulula ekisawo balaba maiti mulaba omunyazi watuuse ngamba abange babula abasajja bannange ekyava mulungi kubandulu n'abaloki ebyalo ne bikuŋŋaana byajja kutaasa basoolayo emikka ne bajja misinde kuyamba munnaabo alumbiddwawo kyababuukako abange ekyali kibinyo akayinda tudde n'emayiti ŋŋamba muloogi nga n'omutindi wali awo byamusomedde byamutuuma lyamutemu ne bakuba miggo baali bakyakuba emiggo nannyini mayiti bazze ne polisi eno n'emwambalira emisango gyaliwo egiwere gyamuvunaanwa ogw'obutemu n'obwofiira ajja basooka n'ate nnyini muvogoolo yagamba polisi bamubyeko omwana ngali mu paaka omusango gw'okkuba omussi gwamuggaliza polisi n'eraza eruzira gyasuba emyaka polisi n'efuna mmotoka etwala maiti n'okuziika kwaliyo emasaka ngamba mu buddu batayi kyemmaze okulaba ekintu mukyala wakuzuulako ensimbi ogenda ne kubba kati mbasiibula ngende eyanza maama batayi kyemmaze okulaba ekintu mukyala wakuzuulako ensimbi ogenda ne kubba kati mbasiibula ngende enjendebe maama eyazaala gwendiva ndojja ndeebaza maama akabeera kanyoole egyempirireeyo genda bayimbira kamala enywedde masajja ebyo basajja bannange ngenze mu buddu idda ne bayimbirawo eŋŋamba obulundi n'amanya wambita dawudi nsinga ombaaya nakugamanya ebinyuma nembiragezi ebyo basajja bannange ngenze mu buddu idda ne bayimbirawo eŋŋamba obulundi n'amanya wambita dawudi nsinga ombaaya nakugamanya ebinyuma nembiragezi Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 115. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.